oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Omulungi ali ku Bokati TV nsanyise nnyo naye nkulabye. Omulungi ali ku Bokati TV webale okubanga okyaliko n'okugyekuumirako. Toko okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga ate invite your friends to invite their friends as well. Olunaku olwaliro mu Love Doors Mina Heights nzize leero mbaleetere obukodyo bw'ogenda okukozesa omwagalwawo abeere ng'akulowoozako buli kaseera asobole okukumiisinga. Obukodyo tuula kalya tovaawo. Akakodyo kaffe akasooka tokuba ssimu, totextinga, tomureplyinga, cutting off communication networks zonna. Omwagalwawo yali akugambyeko nti akumiisinga nga tonnamukubira oba buli kaseera gwe olina okukuba essimu ate bw'omala okumukubira n'akugamba munnange nno hani mbadde nkumiisinga. Ekyo nno kiba kitegeeza takumiisingangako n'olunaku n'olumu wabula omala kumukubira na pretendinga nti akulowoozaako. Wabula kati nga masimu gano tomukubira kitwale twalako obudde nga tomukubira osobola okugamba nti leero n'omira pini manyi kiyinza okuluma naye mira pini tomukubira. Ne bw'aba aweereza message zibluetikinge alabe blue max naye nga tomuzzeemu ayayaneko agambe neba ne mukwano nga nkuweereza message toziddamu nawe weerageeko weewulire tobeera ng'obeera kaseera gw'omuddamu gw'omukubira gw'olina omutextinga buli kaseera gw'obeerawo no. Kino ekintu kirina okubeera nga kiri two-way. Kino ekintu ky'okubeera mu laavu tekiri ngaawo n'agamba mbu no one way traffic. Nedda mukwano tekirina kubeera nga kiri one sided. Nedda buli omu alina okukuba, buli omu alina okuba nga textinga, olina okubeera nga receiving calls za munno naye bw'atyo. Bw'onaakola ekyo omwagalwa wagenda kuba nga akumiisinga ng'okubamu akafaananyi buli kanaku wemba mbadde kkubira olunaku ne lukya lumu ne sikkubira. Ogenda kwebuuza ogambe mina yabadde ki natankubira sawa netuuka bweti nga tanankubira ne bukya ne buziba ajja kukubira ku speed ne tomu answeringa ate waba aweereza message toziddamu. Naye muteekekaawo ku bunkenke abeere ng'akulowooza katera akusubwa ennyo. Bw'onaakola ekyo mukwano omwagalwa wajja kubeera ng'akulowoozaako nnyo ate ng'akumiisinga essaawa yonna. Pointi yaffe ey'okubiri, omwagalwa wuno tobeera nnyo ku social media ng'obeera weemulisa. Ebintu ebimu ffe tubireetera okubeera nga byonooneka. Buli kimu kyokola mu bulamu no postinga. Bw'osiba kavi no kapostinga. Oliddeko kafe javaazi no postinga ebifaananyi. Nookera ku makya n'owandiika buli kimu wajjoli. Obulamu bwo bwonna ne bubeera nga buli ku social media nga buli omu asobola obutegeera. Omwagalwawo nga ne woba takkubidde amanya ky'oliko, amanya ky'owalidde, ky'oyambadde. No, my sister, kyusaamu omwagalwawo obeera nga ova ku social media obulamu obwo buveeko. So ogamba wiiki eno yonna n'okyusa system n'ogamba teri kubeera nga postinga, teri kubeera nga mbeera buli kimu nkitimbye. Omutimbagano guveeko obeera nga bulako bakunoonyeeko weewulireko bakunoonyeeko naye gwe buli kaseera n'obeera nga weetimbye buli kimu buli kaseera weetimbye ku zi Facebook gwe mu zi Snapchat TikTok buli kamu kookola ne kabeera nga kali exposed. Why? Weekwekeko omwagalwa wakumisinge akunoonyeeko abeere ng'ayaayaana tekawo embeera nga munnayo omuntu akusubwako naye gwe ng'oli available saawa yonna. My sister ogenda kubeera ng'osemba. Point yaffe ey'okusatu, muteekekoko ku waiting awo tekawo embeera ey'okubeera ng'omulindisa. Teeka n'example bw'abanga akkubidde topapa mukwata simu ye, topapa mulindise abeere ng'alinda. Ate bw'obeera ng'omulindisizza bwakuba n'okwata mugambe mukwano ndiko bize ojja kuddamu onkubire ye yabaddamu akkubire so si gwe nti nja kuddamu kkubire mugambe ojja kuddamu onkubireko abeere nga yakubira mulindise. Ate n'ekirala bw'abeera nga asindika message topapa ziddamu nga bw'obeera okola buli kanaku mulindise beera nga obulako toyaayaana kubeera ng'okwata amasimu buli kaseera obeera sayidi zonna zirina okubeera nga zeeguya tobeerawo nga kwegamba gwe balinga bakuyamba obuyambi okwagala. Kyo tekiri feya n'omulundi n'ogumu. Pointi yaffe ey'okuna, tambulakoko ne bawala banno oba ne ba boys banno kisinziira. Omusajja beerako bize ne ba boys ne bukaseera omukazi gw'omweguya buli kaseera abeera naye kwegamba n'abeera nga ali reluctant amanyi ajja kunkubira ajja kunnoonya. Tekirina kubeera bwe kityo. Beerako ne banno ofunako obudde akkubire omugambe nedda mukwano ndiko n'emikwano gyange ngenda kukubira nga tuvuddeyo
nja kukubira beranga kwegama otuuka omukubiranga yayayanye eddanga ali awo alinze koliyo era olunaabo kuba bwoti ng'akwatirawo essimu kubanga ajja kuba yabadde yalinze edda mulindise muteekeko ku bunkenke. Pointi yaffe ey'okutaano, beeranga gwe tokyuka abawala ffe tutera okwekweka ennyo ng'oli mulalu nga katulako ebisebuka ng'omusajja amanyanyi n'omukazi omuwombeefu omusirisa omuzibu naye nga mukwano nga wabikudde akamwa obeera ng'eyamize sidi ya non-stop. Abawala tumanyi okwekweka ne mukweka obuze bwammwe ng'oyogera naye ng'omusajja amanyi oli musirise tosobola yadde okuvamu n'ekigambo n'ekimu. Kati waana amanyi obuze bwo nga ategeredde mu balala nga si gwamugambye ajja kunyiga kijja muyisa bubi. Ate n'ekirala abasajja baagala nnyo abakazi ababe-entertaininga nga togenda mubowa babeera busy olumu babeera ne stress zaabwe ku mirimu. Kati wabanga afunye obudde obubeerako naawe you open up beera nga gwe you do the fun beera nga omwewe essanyu munyumize ku bubozi obumusanyusa kuba badde obulamu obusinga abeera serious. Kati atajja abeere naawe era still mubeere nga mubeera serious. No, omuntu mwesanyu namwe abasajja nkimanyi gye rather abakazi nkimanyi gye muli eyo nga omusajja goyina abeera serious nnyo temusaagako temukola ki nga kwegamba he's too much of being busy nga abeera so busy abeera so serious. So omuntu beerako n'omuntu ng'obeera nga gwere ng'omwagalwawo beera gwe omwagalwawo omuntu talina kubeera nga bukaseera ali serious. At least omwagalwawo abeereyo ng'asubwa eddalu agambe misinga fani ya mina abeereyo ng'akusubwa nga misinga eddalu lyokola nga mulimu enna nga misinga katemba g'omukolera ng'akusubwa naye onaabeerawo ng'olina kibotte nga lutegeerekeka nekira nga weekwese ng'opretendinga nti nno gweoli smart nnyo naawe mwenyini kigenda kumalako emirembe ng'obulamu bw'olimu si bwe butuufu naye ng'opretendinga nti bwebwo kijja kunyiga. Pointi yaffe endala esembayo omuntu omusurprisingeko. Kati kambayo ekyokulabirako abantu abamu babeera ku mirimu gyabwe nga babeera busy tafuna nabudde bufuluma agenda ku lanchi tabufuna abeera ku office bw'aba teyapakinze kyanaalya talya. Kakati mukwano kino ngenda kibulira abawala beereyo omuntu w'omutegero ogambe omuntu wange awomerwa nnyo maybe rice mukolere bulungi lanchi omusurprising omukubire ng'oli ku office omugambe fuluma ku kati n'eddakiika 2 afulume omwe package ye ku lanchi. Banange kikole nga tomukubidde teweetegese nga ne mwayawukanye bw'obwedda mwogera ku simu nga tomulaga nti bwogenda namu meetinga. Kimukolere busurprise obubasanyusa nnyo abantu mu mukwano omuntu asobola okubeera nga akumisinga essaawa yonna ng'akulowoozako ku ebyo ebitono by'obeera ng'omukoledde. Ku Love Doors ebyo ebirungi byonna ojja kuba ng'obifuna. Beera ng'osubscribinga, likinga page, commentinga tokowa mukwano. Mina Height mbeera signing out. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV